Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okutulaba tukwagala nnyo. Ali ku mukutu ogwa There is Still Hope, ali ku Tish TV n'emikutu emirala bali kubanga ate otugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo, twaniza omwoyo omutukuvu ajje afuge mu bulamu bwaffe okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kakati ate ndi awo mutunajja mu inbox yange n'abaako linki gyampa nentwala awantu awamu nensangayo olutalo mu comment section ng'abantu boogera bingi nnyo eri sister affe Erika. Comments ezimu njazikulagako awo olabe nga ki ekigenda muki excuse me, ki ekigenda mu maaso. Olutalo abantu nga bamugamba naye gwe mu kutandika watugamba make-up mubi, naye ennaku zino osussizza make-up, ebyokwewunda sister osussizza. Sister tebabanga baakutwala dda nga tetumanyi, okitegedde. Naye naye yabazzeemu, olowooza komiti eyo gyagiraba. Erika yabaanukudde bonna abamuyiikira ne bagamba nti yaddayo. Yabagamba nti nnaku zino Jezeberi yamuwamba, Queen of the Coast. Yadda kati yeewunda ebintu byayogera mu kusooka like 10 years back. Simanyi obujulizi obwo, ndowooza naye tebukyali ku social media, kujjako mwe abalina ku CD. Abasobola okufuna obutambi, omanyi waliwo obutambi obwatambulanga. So nange ninako kamu oba okaagala, nakafunye nakanoonyeza mpulirize, kuba naye mpulirizeeko ndaba obujulizi obukadde bwe yagambanga. So abantu ne bamukyomera. Omanyi ekizibu kye tulina? Abantu tebeerabira. Ate manyi natudde wansi ne mu kavuyo ako akabadde ku social media ye nayezamu ebintu bingi. Ekisookera ddala, manyi bwe tulokoka naddala ffe abaali bakoleddeko sitaani, one, olina okufuna mentorship eri pure, otherwise oyinza okugulumiza sitaani. Of which ekyemanyi Erika yafuna mentorship eyo kubanga omusumbaani Pastor Wandera kojjaawe yamukolamu omulimu omulungi. She was mentored well. Naye obujulizi buno manyi tubuwa ne tutamanya 10 years to come what will happen. Okitegeera? So yimirira wano kubanga saawa eyo nsobola ogaba kino kibi kubanga oluusi one nyinza okuba sirina ssente zikifuna akaseera ako. Ekyokubiri nti saawa eyo oba n'entiisa nnene, oba waakava eri nga awokolerera ggulu, biraba byonna oba wabivaako kati ntiisa. Naye otandika okuba nga you are exposed to public, wano wali bakuyita n'ofuna gain, n'ofuna popularity, n'otambula amawanga, esente ne zitandika okuwera, ogenda olaba nga bye wavuma otandika obyengomba, oyagala nawe onyirireko, olaba nga obyambadde. Okitegedde? Simanyi oba otegeera ensonga yange. Ogenda olaba ng'obyambadde kubanga wali tosobola because of some financial reasons, you had too much fear for the Lord. Naye kaakati wayingira mu environment enywa, ogenda okukomekkereza nga compromise. Ekintu ekirala, bano abantu abatulaba bo balowooza ba ex-satanists, bano abagendako mu ggulu, bamalayika. Bwe batulaba nga abatasobola kwonoona, abatuukirivu ennyo. That's the problem. Era omuntu agamba nti nalokoka ku lulwo era gw'ogenda okunsuula n'omugamba how? Nze nali vessel to show you Christ. Kati ate gwe olina okutunuulira
Ndadayoko emabega yentunuulira obutambi bwa sisita bwaffe ani Aida yagenda mu ggulu. Wali statement yakola n'agamba ekintu kyonna kye weeteekako nga tewazaalibwa nakyo oba kuwumula kutu oba biki dayoba okutu okwo bakuzibe. Ekintu kyonna ky'oteeka ku mubiri gwo nga tekiri nakyo kikutwaza mu geyeena. Naye munaye nagenda olaba sisita waffe kati ebyokwebyula kwayimiridde. Ne ŋŋamba tuvaayo mu muliro ogwo. Okimanyi ogwo omuliro nga twakalokoka ogwo oba oyogera buli kimu nga abantu bakutegeere naye abantu tebeerabira. People don't forget. Kati ebintu bigenda ne bikyuka ne babizza kati olaba kye watugamba you are the same person doing it. Okitegeera. N'ekintu ekyokubiri njagala abantu bategeere nti mu kuwa obujulizi buno era twetaaga omwoyo wa Mukama n'atuluŋŋamya. Baye musabire abo ba ex-satanists abo. Ex-satanist w'amalako omwaka ng'ayimiridde muwe credit. I'm telling you. Instead of attacking. Siri kuwolereza Eric Ambula kuba akozesa makeup biki. Naye nze ndi kubuulira what they go through. The threat. Okitegedde? Okulumbibwa. Gw'olaba akulumba tewali ky'omumanyiiko kiri awo tomukolerangako kati ate abo. So nga tetunaba kale bayinza okuba nga there are some weaknesses oba errors naye nga tetunaba kudda nnyo ku paati eyo ey'okukola ki ey'okukomerera ku mutwe b'ennyondo. Kumanye kati ffe abalokole tuli balungi nnyo okukuba ennyondo. Brother omukomerera oba sister omukomerera agwire ddala okusinga w'oyinza okumuyamba ekiwundu ky'alina kiwone twongeramu munnyo. We don't know how to nurture wounds abooluganda ze balina. Ebiwundu abooluganda bye bafunye tetumanyi engeri gye tubyadressinga tubongera bulumi. Kakati ex-satanist yenna n'amala omwaka ng'akyayatula nti Yesu ye Mukama nga taddangayo neyeegana ne Yesu, muganda wange muwe credit. Muwe credit. Erika mumuweko credit banaye. Weewaawo waliwo ebigaanyi ng'omuteri ali perfect naawe. Nze nina ebinnemye naawe olina ebikula ebikyakulemye. Tebiganira n'ebikyakulemye okyakaabirira Katonda. Naye ekyo ky'olabanga ekitono ayina waakutu naawe akomplaininga lwaki oyambala makeup biki. Waliwo we yakusanga ate alina waakutadde. Oyinza okuba kale olina zero olaba omuntu eyakumentalinga omuntu eyaliwo naawe okitegeera omuntu eyakuyigiriza n'omanya Katonda wali tobitegeera bulungi ate okumulaba nga ate bye yayogerako ate byakola ng'olina kale that zero oyagala atereere mu layini. It's okay. Naye first of it genda ku maviivi awo olina osooka omutereereza. Bayinza okuba nkikola bayinza okuba kikola nga is not in the understanding. Mulabe nga amuwugudde ayagala amuleeteko sport. Okitegeera. Naye olutalo lwabadde mu comment section omwo Erika n'adduka n'okuwandiika n'agamba teri makeup simanyi finger nail painting ebitwala omuntu mu geyi ne comment ozogirayo tebiriyo. Bwe biveeyo mu West Africa mu ba Nigeria bwe balina enjogera eyo mbu ye tabyogerangako. Ate kyemanyi nti in the midst of pressure never reply people. Wakati nga abantu bakutaddeko akazito toddamu bantu kubanga oyinza okukola ensobi. Abantu abo basobola okuteekako akazito you end up making a mistake ngeri gy'obaddamu. Okitegeera. So n'ekintu ekirala njagala abantu bategeere nti abantu abakolerako sitaani they are not 100% till they know the devil. Oli sitaani muyaayi. Waliwo n'ebimu bye yatulaganga nga naffe yatulimbanga.
I want you to know that. Ebintu ebimu bye yatulaga ebimu byali bya bulimba. Kuba oli taata w'abalimba tasobola kukubuulira mazima. Kati ebintu ebimu yatulimba ng'alina kyakweka. Kubanga jjukira number one, Sitaani tasobola kwesiga muntu gw'awambye buwambi n'amukozesa n'amwesiga n'amubuulira ebyamu ebyebuziba. Ekyo tekiriiyo. Kankubuulire. Bali be yagwa nabo be banne. Kati gwe yomanyako bitono oluusi bayinza okukikulaga ne bakubuulira opposite. Kubanga amanyi essaawa yonna gw'osobola okuddayo. Mama gw'okyalinawo omukisa muyitirivu 100 ku 100 ye talina. Kati ebintu ebimu yatufenda. Totally lie. Sami bw'okitegeera. Naye nti w'olokoka n'ogenda under mentorship n'otuula wansi, Omwoyo Omutukuvu atandika okukusengekera. Kiba nti nze mpakanya nnyo obujulizi obw'omuntu eyalokose jjo, leero naawe obujulizi ku Sitaani bubeera 70% lies. Nze akubuulira. Omuntu lw'alokose lwennyini ne bamuwa akazindaalo, alokose ku ssaawa 4, ssaawa 10 ne babayita mujje Oluganda atuwe obujulizi. Ku 100, 7 agenda bawa bulimba. Lwaki? Omwoyo Omutukuvu tannaba mubuulira nti kino kyali kya bulimba kiriwo ekiti, kino Sitaani yabalimba kiriwo ekiti. Omwoyo Omutukuvu yekka yalina pure answer, yasobola okutaputa ebintu bye walaba, ebintu bye baakugamba, obulimba n'akubuulira ekituufu nga we kiri n'owe kyali. Okitegedde? Nze ndaba amakanisa mangi, omuntu alokoka leero enkya ne bamuwa akatuuti. Alokoka wiiki eno, wiiki ejja ne bamutwala ku leediyo ne bamuwa akatuuti. For us we sat, nze natuula wansi ninoonya Mukama Katonda ataputa. Waliwo n'ebyo bye tutannaba kwogera nga Katonda yagamba sooka obireke ebyo. Okitegedde? Ng'ogenda kuwabya abantu, ogenda limba abantu, kubanga gwe nga wakiraba wali olowooza kyekyo, naye ng'omwoyo ayagala asooka akutereeze, asooka akubuulire nga we kirina okubeera okyogere. Kakati abalumba Sister Erica nze sibalinaako obuzibu. Mulina ensonga zammwe oba bamwe mulina obulumi mu mutima okubanga mulaba omuntu eyabayamba okutegeera Kristo ng'oluusi oba bye yayogerako bye yagaana ate byakola. Naye nga tonnaba kutuukako eyo level, sooka omuwe credit. That's number one. Kale tusiimengako. Okitegedde? Leero ndi ku sayidi ya Erica ate ndi ku sayidi y'abaana abamulumba, ndi awo entyo. Tusiimengako omuntu ky'akoze. Bane tetuli bamalayika. We are not angels. We are the same way like you. Nga nawe bikukuba naffe we bitukuba. Ate Sitaani gy'okoma okumumanya, gy'akoma okukusabula. Okitegedde? Naye akozeko bambi kyakola. Erica akozeko kyakola. Weewaawo nze waliwo ebimu bye sikkaanya nga naye ng'omuntu, naye alina by'atakkaanya nange ng'omuntu. Ebyo bibaawo. Bibaawo. Olaba obeera n'omwami waka nga mulina bye mutakkaanya ate nga musuula wamu, mwafuuka mubiri gumu, nga mulina bye mutakkaanya ebyo ne okunyiga ne kubaawo ne wiiki nnamba ewaka. Nomala ate waliwo ebimu bye mukkaanya. Nga kitegedde? So bibaawo ebyo. Simanyi oba gwe wali owuliddeko obujulizi bwa Erica ng'ayogera ku make-up, oba tobuulyangako bunoonyi. Omulabe n'essaawa zino enfaanana gy'afaananamu. Kankubuulire newandibadde ggwe essaawa zino level Erica gy'aliko financially, kansooke financially, eyinza okuwaliriza naawe okunyirira okwenkanidde awo. Nze nkubuulire. Because she has money now. Ayinza okuba oli yayogeranga byetuusako kati yali tasobola byetuusaako, kati alina ssente. Ate bwe buzibu bwa ssente nti nazo woziweza nnyo zisobola okukufuga. That's the problem of money. Ebintu byonna Katonda y'ayamba, kisa. So wabanga waliwo ebitatambula bulungi, baleka tumuteeke mu ssaala.
kusonga gamba yaddayo yakolera sitaani. Omanyi abamu bamuzaayo dda, naffe baatuzaayo dda. Awo Jamiru ejenti naawe, Erika yaddayo dda, ba Alani abo baddayo dda, buli omu yakola ki? Buli omu yaddayo. So eyo ndowoozayo nga ggwe omuntu, naye oba yaddayo oba teyaddayo, that little she has done. Kubanga alina emyoyo gy'ayambye by the way. Gweokoze impact ki? Naawe olina b'oyambye, naawe tuweebaza kuba olina ky'okoze, naye alina ky'akoze. Nga nawe oyagala bakwebaza akatono k'okoze before they come against you. The same way naye ky'ayagala. So bayinza okubawo obumulumulu. Why? Nti oluusi Katonda atuteekako ku level endala, sitaani eyo gy'atukubira bibaawo, eyo gy'ajja n'atukubira eyo. Naye tumuweeko credit, agenti n'amala omwaka gumu, 2, 3, 4, simanyi kuba yakamala emyaka emeka mu bulokozi, naye nga weewaawo waliwo ebitatambula bulungi era ng'omuntu, naye nga akyanywezezza okukkiriza, akyayatula nti Yesu ye Mukama. Bannaaye, that is a big achievement. Si big achievement, si nnyangu. Bangi baddayo dda ng'ate tebaakolerako sitaani, naye nga embeera yabakuba ne baddayo. Naye kakati oyo yaweerezaako. I'm not supporting. Wabaawo nga waliwo ebitatambula bulungi ng'abamu emulugunya ng'emubiraba, naffe waliwo bitulaba, but we shouldn't attack. We shouldn't attack. Omanyi omuntu aba ng'ali under attack, niw'omubuulira ekintu alaba ate nga gwe omukyamu. Tugeze nga nze ndi under attack, nojja nga Brother Jamiru ekyo nedda, Brother Jamiru kisuuse biki, kati nze nnyigira ggwe ate, nabanga ggwe nnyingirira kubanga mba nina ekimbisi. Okitegedde, mba nina kibulanketi ekikoze ki, ekimbiseeko. Kati nga olina osooka ogenda ku maviivi okubba ekibulanketi ekyo, kale olunaku gy'atandika okudda mu seesimba, Sista gundi kye yaŋŋambako kituufu. Nzalabirawo ng'ate nzize mu inbox y'onkunoonyeza, nze mwennyini negaba mu butuufu kye wayogera omwaka gumu emabega kyali kituufu, naye mwebale kunsabira. You understand it? Naye kakati obuzibu bwe tulina ffe, tulekawo ebirungi byonna omuntu bye yali akozeeko, ne tubuukira mistake egyo ne tugigaziya, tugiteekamu baking powder n'ezimbulukuketi, ate ebirungi ne tubinyiga ne tulaga abantu kituzimbulukusizza. Gamba oyo mubi nnyo n'okusingawo, naye ng'ate waliwo contribution gy'akoze mu bulamu bwe obw'omwoyo. So bibaawo kiba Bayibuli egamba twesituliŋŋanengako emigugu fekka na fekka. Era negamba nti gw'ayimiridde weenyweze oleme okugwa, naye ate yambako naakoze ki, agudde mu magezi naawe oleme okugwa. So nayo comment section ng'enyoka neŋŋamba wow, that's the world. Naye we appreciate our service, byonna byakoze oba byonna byakola. Waliwo ebitatambula bulungi, yaŋŋambiza ennyimba zaabwe sizitegeera. Omusajja we ayambala wigs. Omusajja ayambala wigs, naye nga bannaaye ebyo byonna tubize ebbali, naye let us first celebrate what she has brought in the kingdom of God. Okitegedde, waliwo byaleese nga tetunaba kwogera ku bibi byokka, waliwo byaleese mu bwakabaka bwa Katonda. Let us first celebrate that, then bino ebitatambula bulungi, amaviivi ye solution. Tusooke tugende ku ki, ku maviivi n'abo abasobola okuba nga bamutuukirira. Omanyi bwe tumusabira ne baba bamutuukirira, bagenda otuukayo ng'omutima gukabaddwa, nga mugonvu, ng'asobola okulisiivinga kyonna kye bamugamba, n'akolamu adjustment. Naye bwe tugenda bugenzi na bigambo, tusanga naye eri omutima mukalu, n'asooka kuddamu ekigambo gamba y'ono ye gundi, ono ye gundi, batemanyi ndi yamba ye, naye nga golooza yeye, naye nga there is something in that person. So
Mukama atuyambe, Mukama amuyambe, naawe akuyambe, nange annyambe, byonna ebitatambula bulungi mu bulamu bwaffe tusobole okuba nga ate tubisootinga mu mbeera efaanaganako bwetyo. Than attacking ngaawo simanyi oba oziwuliriza bulungi, wadde ensonga mpitirivu awo kuyinza okubeerako emu oba ebbiri gwe zolabye ng'entuufu gwe genda n'ezo naye bibaawo ebyo. Naddala abantu batwala ba ex-Satanists okubeera nga they know everything. Tetumanyi byonna kambabuulire, naffe tulinga mmwe. Ebirala Sitaani yatulimba yatuferaafera dda. Oba gooza yafera gwe, naffe yatulimba. Ebimu Mwoyo Mutukuvu agenza abiddamu. Agwe okutuuka w'obanga tewawa Mwoyo Mutukuvu obudde, ogenda kwekuba equalizer nti wakera okuwa obujulizi kati ogenda olaba nga okugyawo kye wayogera ssaawa zino nga ate nakikulippye. Kale ndowooza kaneetoololemuko katono, naye sooka owe Yesu obulamu bwo. Gamba Yesu, kwebaza obulamu bwange bwompadde, nyamba bubeere ng'ate buli profitable eri obwakabaka. Saasira obutali butuukirivu bwange, naze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Haleluya. Kale ndowooza kaneetolemuko katono nnyo wenkomawo bingi bye tukyalina wano bye tugenda okuba nga ate twongera okuba nga ate tukubamu torch olunaku olulungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.